mukola bintu byakutulowoozesa mbu ate mmwe temutegeera ababikola ng'ate muyina amagezi mutegeera mussa ekyokubiri bye mulidde mubiridde ki kye mutakoze basajja mmwe ki kye mutakoze mu Buganda ki kye mutakoze mu Buganda kyakunyigiriza ki ekibulayo mu Buganda ng'emyaka gyonna gye mumaze mu buyinza 40 Buganda yeesingamu enguudo embi kiri bulungi naye tujja kutambulira awo paka ate nabeerera stede lwa nsonga ate tulina obuweereza eggwanga naye nga essaawa zeezo ku ssimu yo leero tugenda kwogera ku nsonga za Buganda na maapu ya Uganda ndina omulangira yennyini si omujwecyeteke saa yeeyita omulangira Jemba Kiweewa gwendi naye tugenda beera tuzitotola bulungi nnyo emabegako yavaayo ne twogera ku nsonga za Buganda amasimu manyi nnyo agaamukubirwa naye ebituukiridde so simanyi leero oba ki ekigenda omutuukako naye nga ensonga bwe zityo bwe ziri naye nga njagala bategeeza nti nga 23 tulina show ya Kabuye Ssembogga 23 tulina Anko Balunya tonnaba kujja mu ofisi ya Kachumbali TV naye nkusaba oyanguweko naye nga 23 basebole banyabo show ya omukulu ate Kabuye Ssembogga okuva ku bisaanyi nnyimba zonna mpitirivu nnyo tugende tumuwagire balina celebrating w'abaami abo nga bakyali balamu kuba music amulina mugokutaano nga bbiri tugenda kubeera ku Serena Hajat Sophie Nantongo mujje mubeereyo ate ku 10 years of B2C ku Hotel Africana era mugwakutaano n'ebivulunga bingi temukoowa mwe mwaba w'amaanyi mujje mubawe. Okay, tujja luwawo tujja tandikirawo gwe tuli kusula motors mbaasawo ngenda babuulira enteekateeka zonna sula motors zaalina na lwaki tuli kusula motors ate na lwaki olina okumanya sula motors na lwaki olina okujja wano kusula motors tugenda bigamba maaso awo Jemba maapu ya Buganda chwe ku Uganda teriiko kati kuliko Northern Central ne Southern Central lwaki kiri bwe kityo Justice Zanaka kaliwo bakajjo bakubeuka ekituli Buganda wewe wamenya Buganda nse yetengeredde Buganda wewe bamenya Buganda nsi yetengeredde sina bakweyanjula n'ebyo babijjako ekituli Museveni afuge ebitundu ebirala byakkiriza mu culture byakkiririzaamu then tunoonye president waffe wa Buganda nga wakati mu nteesaganya zaffe ne Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ensi zonna ezeyawudde zeekutula nti Congo yeekutuddemu ebirundi ebiri zeekutula zitya balowooza kubanga bwe tubeera ne president omu ng'ategeera ng'afuga Masaka ng'afuga Buganda yenna okutwaliza awamu Luweero n'ewalala tuyinza okuba nga tugenda kuganyibwamu okusinga okubeera mu Uganda ey'awamu twekutulire ddala ku Uganda ey'awamu amannyo Omulangira Jemba Joseph si biwoomu leero naye bano abasajja bamanyiira naye ate mbeebaza okwanika obuziina bwammwe kungulu w'emuti bulijjo abantu bagamba nti Museveni ne gavumenti ye tebaagala Buganda era ne tubagamba nti Buganda ebaluma naye ng'abantu bagamba ffe tubyogera ku lwa byabufuzi bannabyabufuzi ne bakendeeza obyogera ffe abatalina bifo bye twagala mu gavumenti ya Uganda ne twogera ensonga ne bagamba twagala following woyogera ng'oli munnabyabufuzi n'ogamba gavumenti ya NRM okuviira ddala ku mutwe mpaka ku nviiri okuviira ddala ku mutwe mpaka ku kagere tebaagala Uganda nga bagamba bali buyogera lwa byabufuzi ife abatalina bifo bya byabufuzi be twagala ne tubagamba nti tebatwagala bagamba tunoonya ki following kakati nze nsaba abantu abali mu Buganda Abaganda n'abatali naye abakkiririza mu nnono za Buganda omulundi guno gokka nammwe mutulageeko nti muli naffe
nsaba abantu abatali baganda abali mu Buganda nga mukkiriza nti ddala mufunye emirembe mu Buganda nga ddala mwagala Obuganda omulundi guno gokka nsaba mulwaneko wamu naffe kubanga nammwe omutaalwane naffe ne tugeza ne tulwana ne tuwangula nammwe tugenda kubaboola kyebayita okuma omuliro mu bantu naye siina kibiriiti siina na muliro siina na mafuta siina na masanyalaze kyokola bakuyita kukuba muliro mu bantu nakusosola mu mawanga kati nsaba nkuba omuliro mu Baganda mukimanye nti nno gavumenti eno tetwagala twerwaneko era ekintu kyekola eyagala tusangulirawo ddala tekikola wakati mbu ekikola by mistake ekikola wakati mu kumanya kyekola gavumenti teyeebaka olw'ettaka lya Buganda eribbye yaleeta ne bana bawumba tuutu simanya bamayanja okitegedde bulungi beekozesa okumanyira Obuganda naye bagayirira amazima ga Katonda mu ggulu tumanyi famire zammwe tugenda noonya famire zammwe tugenda kufa nammwe mwe mulibeera nga mulina amagye agabakuuma ne mutulemererwa tulikwata kube muzadde bajja kuba tebalina amagye kuba tebali mu magye anti wemba ntiisatiisa bagende mu maaso ne bebakola olowooza nti no gavumenti okukola kino egituuma e North Central ne South Central kutuusa buweereza ku bantu esiriwalire muli emyaka gyemazeewo etuziza buweereza ki tufunye buweereza ki mu Buganda njagala kubategeeza nti Buganda yesinga okuvaamu omusolo omungi mu nsi yonna Buganda ereze kalityazi zonna ezagyegattako mu Uganda Buganda ereze Museveni n'abaana be n'abazzukulu abo boola basebo basula ku ttaka lya Buganda abo boola basebo aga amatwale g'entebe lwali lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka ye n'alwerekereza n'aluwaayo olwa Uganda ey'awamu olwo lwali lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka Buganda terina kyekoze terina kyekozeeyo mukolera Uganda ey'awamu abantu babikola bategeera ate babikola kwogera kutuyigiriza na kutukyayisa nze nsaba okutegeeza baganda bange mwenna abali eyo nti amazima ga Katonda mu ggulu obudde buweddeyo tusirise ebbanga tubeeko kye tukola naye mwe bagenda kubawuddiisa mpaka ddi naye mwe lwaki mwefulanga abatalaba bigenda mu maaso tukuma muliro mu bantu ku kino kye yakoze Abaganda mubeeko kye mukola mateeka waliwo ekintu ekyebayidde kale bajje batunenye nga waliwo abayidde ffe tugamba abantu ebituufu bye bakola tebasoose kukola ebyo batulugunyiza Abaganda wano mu buli ngeri yonna njagala kutegeeza nti olulimi olusinga amaanyi mu Uganda lulimi Luganda ekyo oba bategeera oba tebategeera oba baagala oba tebaagala bakinoonyerezeeko naye kulw'okuba olulimi Oluganda baatuuka n'okubeera abasirusiru aba gavumenti eno abatategeera ne bagezaako okuleeta ennimi zonna bazifuula ennimi z'eggwanga ennimi engwira ezitali zaffe nga baagala mu nnimi engwira mwe muba muva olulimi lw'eggwanga nga tebaagala lukyoli lubeere lulimi lwa ggwanga ompuliriza bulungi kubanga abaloogera batono nga tebaagala Lunyankole lubeere olulimi lwa ggwanga kubanga abaloogera batono ng'olulimi olusinga okwogerwa mu Uganda lulimi Luganda ne bagamba tebasobola lufuula lulimi lwa ggwanga era nalwo terusobola kufuuka lulimi lwa ggwanga lwagaana bo batongoza byabo okitegedde bulungi kubanga era Oluzungu olwogerwa mu Uganda ey'awamu lutono okusinga Oluganda olwogerwa Oluzungu baluwa n'ebiseera w'olwogerera nti olwogera onoonya mulimu olwogera oli mu paalamenti nabo bwe bajja okunoonya akalulu bakanoonyesa lulimi Luganda oba Olunyankole oba Oluluuli oba Olukikuyu ebizibu bye tulina mu Buganda bingi naye ebiseera ebisinga kuba mukisa gavumenti zonna nga zinaatera okugwa oba nga zigudde zikola ebintu gavumenti ya President Museveni zireetera abantu okwekyawa
bave mu mbeera nga buli kye bakola kigatta ku bukyayi obwo. Omwana yabadde ali ku press conference n'agamba President Robert Kyagulanyi tunaatera okuva mu control tugenda kumenka tubeere nga tetulina muntu gwe tuwuliriza, naye ekinaddako we tunaamenka tukimanyi tugenda kufa, naye tugenda okukola tujja kuwunzika tukikoze. Nsaba kutegeeza Buganda tugenda kumenka. We musirika Buganda ku bino ebigendayo nga mwagala kuyita mu protocol. Kyabasajja Kabaka bino ebintu yabyogerako emyaka mingi emabega. Yogerako naleka video ge ng'agamba naye tamanyi kigendererwa kyakujja Buganda ku maapu ya Uganda. Naye nze nsuubira gavumenti yagezezzaako era teba tegijjeewo kubeera eraga nti no central waweeva nti eno north eno south neera esigala Buganda nsi eyeetongodde. Buganda yakwata mayiro 7 neziwaayo ku ttaka lyayo mu kuzimba Uganda eyawamu. Biri in record. Let people search. Eggwanga eryasooka okwegatta ku Buganda mu kuzimba Uganda eyawamu lyali lya Tooro. Era lyajjanga eggwanga lyawa? Teryajjanga east, teryajjanga west, teryajjanga north. Eggwanga eryokubiri eryali namba 2 mu kwegatta mu Uganda eyawamu lyali lya Nkole. Lyajjanga eggwanga lya Nkole. Teryajjanga west, teryajjanga ki. Okitegere bulungi. N'amawanga amalala we gaali gajja okwegatta mu Uganda eyawamu gajjanga amawanga. So temukola bintu byakutulowoozesa mbu ate mmwe temutegeera ababikola ng'ate muyina amagezi mutegeera mussa. Ekyokubiri bye mulidde mubiridde. Ki kye mutakoze basajja mmwe? Ki kye mutakoze mu Buganda? Ki kye mutakoze mu Buganda? Kyakunyigiriza ki ekibulayo mu Buganda? Ng'emyaka gyonna gye mumaze mu buyinza 40 Buganda yeesingamu enguudo embi, naye nga yeesinga okuleeta essente mu gavumenti ennyingi. Buganda ereze gavumenti eyawamu eya Uganda okuviira ddala ku buli kintu ekisooka mpaka ku kisembayo. Mbagambye Pulezidenti wammwe Museveni emyaka gyonna asula mu lwali olubiri lwa Ssaabasajja Kabaka, buloka lya Buganda. Asula alya atambulira ku ttaka lya Buganda. Palamenti ya Uganda eri ku ttaka lyaki? Lya Buganda. Okumanya Museveni talina nsonyi. Amakooti ago gonna g'olaba ng'eyo kkooti y'e Mengo ya Buganda. Amakooti gonna agasinga g'olaba mu Buganda ku masaza ne ku magombolola we bagateeka mu ttaka ne ku bizimbe bya Buganda, n'okubisasula tebabisasula, naye Sudiiru ye bye yazimba babisasula. Lwaki abakulu e Mengo basirise ku nsonga eyo? Twalabyeko Kabaka of course yavuddeyo n'akyogerako, naye ne Bobi Wine yali yakyogerako dda. Abakungu b'e Mengo nga bo basirise ku nsonga eno bakole ki? ekigenda mu maaso oba tulinamu gavumenti bbiri, tulinamu eya Ssaabasajja Kabaka, tulinamu eya Museveni. Yaplantinga abantu mu gavumenti ya Buganda era abayizi, naye abantu bamugira alina abantu be mu lukiiko lwa Buganda. Naye ekirungi twaba identifyinze era tujja bajjamu embeera mwabategedde era tujja bajjamu, si ku mbeera eno yokka. Ebintu bingi ebize mu Buganda nga bitulengeza abantu n'emitima gyabwe. Nze President Museveni mugamba nti kyeyakoze kirungi, kyongedde okutulaga bayasi gyatuyinako ng'Obuganda. Tekiina we kyawukanira nakya Speaker Anita Among kye yagamba ti let's make sure that those Baganda don't do what? Entity za government zonna ziri mu kulwanisa Buganda. I pity these mayanjas of Mityana. Mweba mayanja mmwe.
embeera egenda kutuuka tutuuke ku muntu tugambe nti n'oyo ompuliza bulungi naye ali mutukola kino naffe tumwambale mu busobozi bwaffe nammwe mulabe obulumi bwe tukola ki bwe tuyitamu ebintu bingi tubyerekereza naye tubyerekereza wakati mu kunyigirizibwa Bobi Wine weebale kugamba abantu bakole eggaali mu buli kitundu wallahi tukole eggaali ne bagamba ekyakoze kibi tosobola kugamba abantu kukola ggaali nsaba kwebaza Kyagulanyi okukkiriza okutulagira tukole eggaali kyekyo ekibadde kibulako okujjako Museveni ekibadde kibulako okujjako Museveni kubeera naffe nga tulina eggaali ezaffe ezituyamba mu security mu byokwerinda ebisobola okuŋŋanga abatweŋŋanga kubanga eggaali yasitaddewo ziprotectinga akalulu kitegede bulungi kubanga akalulu aba gavumenti bakakozesa ne bakabba ne bakola buli kimu okulaba nga bakola ki nga baleeta obutali bwenkanya bayiseewo abantu kati eggaali ezo zituyambe okuyimirira awamu abantu batutunuleko naffe mu ggaali zaffe nga buli wamu weetuli bajja kulemererwa naye ekinaava mu ggaali ezo nga bamaze okwongera okututta nga bamaze okwongera okutukuba emiggo nga bamaze okwongera okutumanyira ng'Obuganda nga bamaze ekintu kino ekya Buganda kikwata ku buli muntu ali mu Buganda wano waliwo abantu abali mu sentro ng'obulamu bwabwe bwe bwali nga tebasobola kuddayo mwena tukimanyi nti mwajja buzi gwe bakuzaala oli muganda naye tetubayinaako tabbu kubanga ebijja by'abajjajjammwe biri wano mu ttaka lya Buganda mulwane naffe basajjammwe mulwane naffe basajjammwe bano be mulowooza nti bammwe si bammwe babakozesa temugenda kati gwe tokyava wano bajjajjabo babaziise wano Butambala okitegedde bulungi wuliriza kyenkugamba bino ebintu byenjogera bituufu tebikwata ku gwe wekka bikwata ku bantu bonna mulwane naffe Zeni Muganda nanye olanye eki tambula ng'Omuganda oba oli Muganda ekyo kyo mbeebaza mwayiga era nze mbeebaza mwagadde Obuganda onkaya ndi mulwadde onkaya kyeŋŋamba mulwane wamu naffe bwemba njogera naawe njogera n'abantu bonna abaliivinga mu Buganda kitukwatako kiwe ffenna okukuuma Obuganda kubanga Obuganda bubakuumidde bakadde bammwe ne bajjajjammwe nammwe bubakuumye okugyawo kino Buganda okugijjaako mu maaso eyo ya Buganda na kujjawo Buganda baagala kubba ttaka lya Buganda kaakati kulw'okuba weeriri nga liri mu mannya ga Buganda baagala bajjeko batte ekiyambi Buganda gavumenti etunuulire ekintu kimu kujjawo ttaka lya bwannannyini lyeriruma gavumenti eyagala kujjawo ttaka lyaki lya bwannannyini mukinoonyerezeeko mutunuleeko mu maaso ate ettaka erisinga okubaluma lyerino naye munaye mbadde njagala magezi mwankola eyo gye mulaba mu mbalanaleki bibuga birungi bibuga binene wemma mulowooza nti wano okubeera wano mu Buganda mujjira mukwate ofiises zammwe eza palamenti mukwate state house zammwe muzitwala embalala gye muzaaliwa tetubayinaako buzibu osanga kinaatuyamba n'otuddiza ebintu byaffe if Buganda is bad then kati tulangirire tuffe twefuge tufuke eggwanga eryaffe kaakati baba tebaagala tulye mu nsi lukwe batereeze ebintu ebirina bitambule nga bwe birina okutambula ekitali ekyo anytime tugenda kulya mu nsi olukwe we mutaakola ebintu ne mubireka bitambule nga bwe bigenda okutambula anytime from now tugenda kulya mu nsi olukwe kubanga tunoonya we twewalira okulya mu nsi olukwe biganye kweri Bunyolo kweri ankole mweri lango mweri kigendererwa ki naye gali amawanga ge gajja okwegatta ku kyenkanankananga we bagamba nti obankugereza eki mu ntegeerayo kyosobola okutegeera ekinafunafu
sitegera bulungi oba nkugereza eki ekinafunafu okimanyi nti kiringa wonaagamba nti gano maka gange naye ndeese abagenyi tulyeko ekijjulo mu maka gange okitegere bulungi kakati buli omu ne muleetera mu kitiibwa kye kyono mukulu Ivan ono mukulu gundi ono mukulu gundi kati wemala okubaleeta ate bo ne beegatta n'ono n'entyoboolwa nze yabasembeza teriiyo ggwanga likoledde Uganda ey'awamu teriiyo sacrifice zikoleddwa ku ggwanga eryawamu kwenkana Buganda olutalo olwaleeta Museveni mu buyinza lwasinga kufiiramu bantu ba Ssaabasajja Kabaka era wano mu buki era olutalo lwagaana mpaka lwe baasitula Ssaabasajja Kabaka n'agenda e Masaka mu lutalo n'annyonnyola abantu ne beegatta ku Museveni ng'asuubizza okuzza obwakabaka omusaayi gw'Abaganda bajjajjaffe ne guyiika obuwanga bakyabuyina abatumbaava abo era babulaba mu bufunze ettaffaali ly'obukulembeze obwa Uganda eryawamu okutandikira ddala ku bwa Museveni ebbulooka ya Buganda ye bbulooka esookebwako nnamba etya kale mmwe abatajjukira mmwe masiikiini mmwe nga we mwajja muyinza mutya kale mmwe okutumanyira okutuuka wano kale mwagala tukyayisa Baganda baffe betuwangadde nabo betulya ekintu kimu betulya kulwokuba mmwe eyo mulima woofiisi tetubasanga ebintu byonna okulaba nga mutunafuga naye mbalayirira tujja faafaagana nammwe waliwo abantu abamu nga si bannabyabufuzi nga tetusobola genda ku furonti ya byabufuzi naye ku Buganda tusobola ate okwambala wano ku Buganda tugenda kwambala wano ku buwangwa bwaffe tugenda kufa n'omuntu wano ku buwangwa bwaffe tugenda kusaba Katonda wata tuyambe tugenda kuloga kunagana tugenda kwetta mwali mwagala okwetta ebbanga lyemuze nga muleeta okusosolagana mu mawanga nga mukuleeta wano mu Buganda nga kuganya okukola amazima ga Katonda mugulu munyize triga entuufu mugenda kufuna kye mwagala naye tugenda kifiirirwamu oba okufiiramu oba namwe mujja kifiirirwamu oba okufiiramu kiyinza okuba nga njogera nga atiisatiisa naye ekyenjawulo mu byenjogera njogera mazima ate ekisinga okwewunyisa bagamanyi okusinga gwali wano kuba nagambye obuzibu bwentegeerayo woba olaba nga ntiisatiisa nga tolabamu mazima mu ggumba lyenjogera abali eyo bo ne bwe baba nga bali mu woofiisi zaawa bakimanyi nti nno byenjogera byamazima. I advise do what is right and please muve ku Buganda. Waliwo abantu abamu gye batutte obutabo bulimu maapu zino ze bagambye ezitali ntuufu ng'e Masaka ne babugoba wabula abalala bo babukkiriza era ne babikwata ebitabo ebyo. Tulowooze nti nno Abaganda oba abantu bonna abali mu Buganda kya buvunaanyizibwa bwabwe okwesamba ekitabo kyonna ekitaliimu maapu ntuufu. Kya buwumba tuuta okubikkiriza ne woba ng'oli wa kalica ndala mu Uganda ey'awamu ne woba oli Mwankole ne woba oli mu Tooro kikola kya buwumba tuutu okukkiriza ebintu ebyo ebitaliiko Buganda kubanga bwe bamala Buganda tetunnamanya bazzaako ki bazzaako mawanga gammwe. Obeera ng'alata kiri ku Buganda naye erabira nti neyimba wa Buganda eno kiddawe ow'Etooro nga tonneewaana toweerabira nti wali namba 2 mu kwegatta ku Buganda mukola Uganda ey'awamu. Owankole toweerabira nti wali namba mu kwegatta ku buki mukola Uganda ey'awamu. N'olwekyo newookikiririza eyo gy'oli kizira n'okutta kitta kubanga leero baffe enkya bammwe. Kitegeeza kya Uganda ffenna kukwatira kyafiirwa ekisooka akimanyi agenda kufa
Akeesa Lukyanga mmese zaako. Akyalina amaanyi. President akaddiye ali mu myaka egifa ne tutakaaba. Kubanga atuuse mu myaka gy'obuto. Koledde bingi. Kyegamba President akaddiye ali mu myaka egifa ne tutakaaba ne tucelebratinga bu celebratinzi nti twebaza Mukama okumukuuma ebbanga eryo. Okitegere bulungi. Kabeere mutabani we atuuse mu myaka egifa. Ali mu 40 plus. Anoonya wano. Bwafa tukaaba ssebo. Tukaabira muntu wa myaka 4 kudda wansi. Yaba akyali omuto. Era abo tugamba kale mu Buganda tugamba ikale abadde akuze ng'avuddemu omuntu. Kitegeeza ng'akyalina ebyokukola biki bingi mu bukulu bwe. Kakati oli President Museveni tugamba nti tucelebratinga kubanga emyaka gye gituuse mu myaka gy'okulabirirwa. Just yafuna mukisa Uganda ne Buganda bimulabiridde akyali mpaka mu bukadde. Bimulabiridde emyaka ameka? 4. Ate tebinamulabirira myaka 4 ne mu gavumenti z'abantu abalala byamulabirira kubanga yadipendinganga ku ssente za muwi wa musolo kubanga yali mu service za gavumenti. Kale bassebo ne bannyabo ensonga zezo. So mwabajjo. Nedda. Nga temunaba kwefuula nti Jemba. Jemba. Badesaba mumanye nti bino tebakuwulira kano zaakalina tubeere bakkakkamu. Bubaka ki bw'olina eri nga tumaliriza eri abo abali mu Buganda ebintu bino nga babiraba naye nga basirise. Munayino kakuulira bayinza obutasiika. Oyinza okukosa omuntu nga talina mukisa googera nganzi naye ng'ali waka awagala Jambia. Tavaayo mu kamera naye nga bali eri bakuŋŋaanya webale nnyo kubanga banoonya ngeri gye bafuna ku muntu obanga olwedde bali mu manyi baziina banoonya ngeri gye bazikozesa. Mbasaba mwenna abali eyo mu ttaffaali ly'okulwanirira Obuganda ekikolwa kyonna ky'osobola okukola nga kitutaasa kikole bawulire eddoboozi lyaffe. Eyo gavumenti ye eri ku kasuubo. Nyinza obutajoogerako birungi oba bibi kubanga olwedde tekyakumenya egenda. Twiga bulijjo gy'enoonya egitwale yagiswikinze. Enoonya tutandikibwako okulaba engenda yaayo era ye yagireeta. Okay, bassebo ne bannyabo ensonga zezo ndowooza muziwulidde bulungi nnyo naye zoogeddwa Jemba ng'omuntu si za Kakyumba TV oba bagiddukanya. Bassebo ne bannyabo bakimanyi bulungi nti gwe nga ne woofaanana kusobola kubyogera kubanga tobiyinaamu bulumi okitegedde bulungi kuba mwagira naye nga webadde nsaba bibakwateko nammwe ng'amata mwenga Omuganda olabe we simanyi okulanya ssebo ndi musajja Muganda. Banyamubeere bulungi mweraba naye nga temunnaba kweraba mbajjukiza era waneeno okusula motozi. Kibanja mpola nange nno njagala kunguzaayo mmotoka eri njikooye njagala nange kumpya. Kale bassebo ne bannyabo mujje wano okusula motozi emmotoka empya n'enkadde ezikola campaign naawe ezitambuza omuntu ali mu laavu zonna weeziri kitegeeza kibakuwa emmotoka ate ku bbeeyi ekibanja mpola n'osasula mpola mpola. Bazisika olemerera okomawo ne muteesa ate bakuweramu n'amafuta